nga totukubiddeeko so bwonkubira n'oŋŋamba nti waliwo ajja nange njogera n'omwana ono ne munnyonnyola ne mugamba waliwo omuntu ajja kubanga bizinesi yo wefuna obuzibu okwata nsi n'atuuka wano n'ajja ebintu Mumasa nga bw'omanyi baamanyira okukola entalo ku social media owulidde ono mwe nyennyini omwami n'akwata amasa n'akwangululamu sooda ne bamussa wansi ekiragira ddala nti nze bizinesi yange gyenkoze temuli bintu owulidde amasa gali kukusanza mu dduuka kuno mwonna mwali fuulu olw'ebintu bino bibebawa ne babikwata babijjamu Mumasa nga bw'omanyi bamanyira okwonoona amannya g'abantu fiti ozonda obanga obadde ondabira kabanga bato walondabyeko abantu wonna nga nkola kalamu walondabyeko walondabyeko oba ku TV oba ku bukete nga nkola kalamu okikola business oba osanga ku live yange nogenda ku TikTok najjayo ennyumba yange nokiraga bano gyotamanyi nakulaga n'ondaga nti nakola konteyina owulidde nakola konteyina nenzikisanga kasoda oli sure okina confidence nakola konteyina nenkitekamu soda nze akipitike nsaba mutima mulungi ate kumwekubesinjagala bwaki waliondabyeko nga nkola konteyina ngaokusinga gakipiti nali nakuleka nenzikiriza nti ono gayi muntu wamidire tosobola okubeera ojja n'omanyira omuntu bwotyo n'omukyalenjinga nkutte ndi mukulaga baana evidence oteekawo essimu oziyiza bujulizi enange gayi nze ndimujja wanti oba munange singa nno obadde mukyalo gamba kale nekwa omusajja n'olefuka n'omukazi atalina kyakukoze nakolaki twogera abazibu wakwata vidiyo n'ogipostinga olwadde oli wano omuntu yenna waddemba okutya kuba wakwaka ekulire fu owulidde kati wemaana nali nabisibiza nsaba tuleku biti ebino tebigenda koma wano gere mazima ga katonda mujje Kristiini ajja kujja kuyambi ensonga eno kwanga yabikutegemu newankubadde omuntu akutuke kino kitwale omuntu bizinesi mulala yakimanekinga newankubadde ye fine tulina offisi bwe yali ajja mu offisi yaffe yatusaba omulimu n'atugamba ajagala kukola namu owulidde lwaki tosoose kunkubira bwe yali aleeta omwami omu eyali azze okubalirira yasooka tukubira wagenda okujja nga sikubira simu twolina omwami ajjaawo sakikugamba yaninga ova nze mugobye mu bizinesi ye olwedde yangambe sista we namugamba yali yakitugamba yakuba amaze ebbanga nze buli wembadde njogera n'oyo omukyala sinanga kwegera odio okuyimba ofusi yange oba odio yonna ku simu owuli ose wano olaga obujulizi kubanga twamugga simanyi miliyoni anamunya tezina gye zaalaga nzikuwe ogenda okole olosero bweki mugamba nziku akole engamba wabalaba nga twamugga kale oba osobola otunda eyo nogenda n'okikola ku miliyoni ana bwezi okole olosero eringa eno nga bwe nagiraga mu kusooka bamikwano tudde ku mulama saala yanguwa bamikwano tudde ku mulama munaasonyiwa kino mukwano munansonyiwa eno natugenzeyo naye bisigadde binaaba bigiridde mujja kubiraba eno ye bajeti gye twawa Kristiini bw'oba ogiwakanamu oli waddembe ogiwakanamu njagadde nkole ebintu bino kubanga nyinza okuvaawo oba oli awo omuntu n'atolowooza nti ne fotokopi nzirina njagadde naawe okirabeko bwe woba ogamba nti twamubba kiri gy'oli naawe osobola okujja n'embiguwa n'obibalansinga kubanga sinnakolako Kristiini kibi kyonna naye saamanya nti mukumpa bizinesi yali mbega bino nzize mbiraba eno Kristiini ndowooza mulaba nga 16 eyo lisiti yakubiri nyamba ombikulireko eyo lisiti yakubiri oli waddembe okubikulamu kubanga oloseero tefera lisiti njagala obale
kamera wano nga 16 ndowooza buli kimu mukiraba okitegedde eyo lisiiti ndala njagala okwata screenshot ku ssaawa esembayo obikola nga bino kubanga bino ebintu bijuliridde kooti ekyo mbabuulira mazima sisobola kusirika nga mulalu omanyi muli ebisanya abantu amaaso ne mulowooza nti sikyali kiraasi zammwe bwe nonyigiriza nonkola kino kyonna nkolagana naawe simanyi nti nkolagana na mutujju omanyi nti bw'obeera ebweru ngolowooza PTA ngenda mutanyo ate PTA nga sinagenda maaso stopingamu awo nsaba obaakinga ennaku z'omwezi ez'olwaleero bw'ondabanga ku kino ky'okoze nti munnange Cissy agenda feiringa tunula ya takyali mukozi mukulu jangu otunda obutunda bwammwe aliwa tokyali mukozi wa wano nnyabo kubanga tebannakusasula kyuka bannange baana bange kintu kibi nnyo eyo lisiiti yakumeka eyo lisiiti yakumeka njagala okuba screenshot eyo lisiiti yakumeka ze nabagamba ndi muntu aliko peni eyo lisiiti yakumeka buli wamu mukubeewo screenshot edduuka teekako amataala edduuka lyowooza mbu temuli bintu nnyaba ate naawe simanyi buzibu bukuliko njagala otuterekoko ku mataala ebintu bye nateeka mu masa mukulu ebibeera mu masa Christine namugamba lino edduuka lye tagenda kulipanga ng'omuntu alina miliyoni 10 owulidde maama ne mugamba ebintu bino byaliwo njagala okwata vidiyo gye twapostinga disi vidiyo nga twakagiteekayo olabe n'ebintu we babipanze wansi bagamba omuvubuka sooka ombuulire ani yagamba okujja ebintu bino mu masa yes n'ebyokubiri bino bakugambye bano obijjemu obiteeke wansi kitegeeza Christine yayagadde kukola kino kundabisa eno yensi ba people gye tubeeramu nti nze nakola olosero ye tujja ne ku ssente ze mbadde muweereza ba guys kuba abadde afuna buli wiiki owulidde nandaga nti nze bye napanga tebiriiyo asazeewo bajjemu ebintu byonna mu masa ne babiteeka wano wansi owulidde ekiragira ddala nti munnange nze bye mbadde nkola bya kisiru era ono piti ekimuleese kukakasa nti kamera ebintu byenkola temuli masa edduuka lyonna nalirya ne limalawo edduuka oloseera eno ngimanagingidde omwezi mulamba ngenda kulaga saving gwazaafuna oba oli awo onoosala amazima ate nze njagala dda kukwata bujulizi kubanga munnange bino tebigenda kukoma wano mwe maaso ku lutimbi bino byonna no mwezi gumu ani teginnayo ebiwera ebiri ono mwana yakamala n'omwezi gumu ndowooza olabye kyenkugamba nti ogwirana nnyo piti ebajja kukusiba mukwano bwakwogera by'otamanyi ogambye emyezi 2 ayushuwa nze nkugamba anti omuntu wakutama bamikwano nsaba mwetegereze okitegeera ebintu bino Christine kino kyonna yakikoze kulaga nti amasa makalu kitegeeza ebintu byolaba wano wansi birina kubeera muli mu masa kubanze namugambe n'empanga ya wano ya muntu alina big stock abantu abazze mukola ma oloseros muzze mugamanyi nti omuntu apanga stock eno n'apanga aba alina stock nnene miliyoni 45 bw'ozibala kubanga zonna togenda zibala nti zonna zakola dduuka olina okubala amasana buli kimu na expense yonna gye twaspendinga kitegeeza Christine okukola bino yayagadde alage nti mu masa gonna temuli bintu gwe nali mpanga ebintu bino wano wonna mwalaba waaliwo ebintu oba okitegeera okitegeera kitegeeza ekintu kyenjogerako nkitegeeza bamikwano owulidde bino mbiraga kubanga nkimanyi social media ejjudde entalo okulwanyisibwa kungi omuntu akulumba mu buli mbeera ondeetera piti elaihu piti like engani nti akole ki ng'ate nze nkozesa mazima na bwenkanya nga ggwe kyolowooza ani obibazeemu nga tabitegeera